Omuntu atayagala nkoko kutuula mu ntebe wadde ogiriraana ye Gen Museveni. Wabanga omulenzi akulaga nti era ayagala ntebe eyo, akulaga pate gy'otutte ebbanga eddene nti olaga nti y'amaanyi atandise ogikubamu ekituli, n'aba nga tannakwatibwa, n'aba nga tannaba kuwambibwa drone, n'aba nga tannayitibwa mu kkooti gye twandiise kooti maaso evunaanyizibwa ku basirikale, tukkirize nti ezo diversion zitujja ku kigenda mu maaso. Bakedde ku makya ne balaga nti COVID yakomyewo, ne balaba nti ekintu kya COVID oba yakyogera accidentally, kati banoonya engeri babikka ekya COVID baleetewo ebigambo ng'ebyo. Batambuliza eggwanga mu diversions, batambulira eggwanga nti tuleeta kino what will be their say, ngeri ya kasuka y'ejjinja kyekinaavaayo mu bannayuganda. Naye kyensinga okusaba bannayuganda, twongere kulaba nga twekolerera, twongere kulaba nga twebeereramu, twongere kulaba nga twongera okusabira eggwanga lyaffe liddemu tutitereere, tuve ku diversion z'abantu. Singa jeno byayogera ddala biri substantial nga ddala bitegeeza muzeeyi we kyabadde akola bavunaanyizibwa ku ntebe ye, singa yasibwa dda generaali. Singa tukyalina etteeka lye bayita tulina UPDF Act etakkiriza muntu yenna kusituka kwogera ku nsonga za byabufuzi ng'okyasaavinga mu magye, singa kooti masho yamuyita dda ekitannakolwa ng'eyita generaali. Yes, kuba tukkiriza teri ali waggulu w'amateeka. Naye wabanga akyatukakasa nti ali waggulu w'amateeka n'ebyakola byonna abikola nga waliwo n'etteeka erivunaanyizibwa ku musirikale, tukkirize tugaane nti ezo diversion zetuteetaga kuwa nnyo budde. So nga mpunzika nja kusaba bannayuganda tukkirize tugaane tusigale ku mulamu ogw'okulaba nti eggwanga lyaffe liddamu okukyuka. Media. Omulungi ali ku Fake Media kansubire nti oli bulungi nnyo ddala. Tuli mu mbeera nno ya bunnyogovu. Programu yaffe eno the earthquake obunkenke akatalekeka, wano nno twogera ku nsonga eyo gye tutasobola kubanga ate tuleka. Ejjukira nti nno tukomawo ku lunaku ate olwa weekend, lunaku lwa mukaaga ku YouTube, ate okutuusaako program the earthquake obunkenke akatalekeka kaffe ak'olunaku olwaleero tuwaga twogere ku Gen Muhoozi Rugaba. Yazze ku ludda lw'abantu abuza kuba bw'avaayo n'agamba nti ekyamazima kituufu mpagira kitange, naye sikiriza mu bintu NRM byekola, kubanga bityoboola eddembe ly'obuntu, lityoboola abantu baffe. Tekoledde bantu ebyagitwaza mu nsiko si byezze okukola. Gen Muhoozi nno nze nga nze simanyi oba entegeera yange ekyaliko wansimu munantereeza, wekitunuuliramu eyo ango ndabanga musajja eyayogedde ebintu ebyovunaanyizibwa, kubanga bulijjo mutugamba nti newobeera ng'oli ku ludda luli kale waakiri sigazaayo kasensa akalowooza n'ogamba nti naye kino nedda. Kati Gen Muhoozi wabanga ayogeddewo batyo kandawo baddala kituufu, bulijjo kansala Kwizera kyagamba nti kasensa ako kansala Kavulu wamu ne Honorable Twaha njaga tutandikirewo omukulu Gen Muhoozi Rugaba, because si yeka gwe tusoose okulaba by the way, ne Gen Tafiire tuze tumulaba enfunda ez'enjawulo ng'alaga gavumenti eno nti ejja kuvaako ebbanga lineesigala nga ekwata abantu mu nkola mu mbeera ezimenya amateeka. Abatulaba n'abatuwuliriza ewaffe mu kyalo eyo waliyo omusajja nga mutabiivu naye ng'alina mukwano gwe munyiwanjaga, bonna abatamiivu, ng'ekikwewuunyisa ng'alina munne nga muli w'amayirungi, bonna batamiivu. Kaakati olunaku lumu bonna baali banywedde, baali bakozesezza ebitamiiza byabwe. Omu n'agamba munne, naye owaayi olabye bennyumye ko oli nti nkulabye. Omulala n'abuuza naye olaba empoomerwa, oli n'amudamu n'avuga nkulaba nange gye mbadde empoomeddwa. Kaakati omu n'ajjamu engoye n'akatono oba akagoye k'omunda n'akajjamu, n'abuuza omunyu w'enjaga nti owaayo olabye benyambadde essuuti. Omutamiivu n'amugamba nti oyambadde essuuti naye ekyenjawulo gwe ttaayi olisibye mu kiwato. Kakati kyenjagala okubategeeza bannayuganda abatulaba n'abatuwuliriza, emmali eyo waliyo omusajja
era mutumiddeko mu ngeri y'enjawulo muganda wa President Museveni, President we Mali. Muganda ye mama yo mutata yo. Byonna. Muneeyisa ne mu nkola. Yakafuga banne emyaka 43. Mutabani we Vice President. Akalulu akawangulya ku bitundu 9 Abantu bakyamwagala. Bamwagala nnyo. Naye nga ye yeeronda. Ba President Soko kiddemu oli awangulira ku 9 mu butaano. Yakafuga abantu emyaka 43. Mutabani we Vice President. Awangulira ku 95%. Ate no ku luno yawangulidde wansi nnyo. Awangulira ku 99. Kati seera Gen Museveni ali mu 58. Akukaba kalulu nno nga kambira. Naye nga nente zironda. Oba mulikkiriza ddi. Kakati kankulage. Waliwo ensi eyitibwa North Korea. Yakafugibwa ba president basatu. Bonna babayita ba Kim. Olwaleero fe abatera okwogera olulimi olwatuka amangu. Tugamba nti Mafene yafuga. Tukyali ku nsonga ya Gen Muhoozi. Linda munkujjire tulambulirira abantu. President Gaddafi be yali agenda okuwamba Libya. Omuntu gwe yatta yali wa Muntumbwezi. Yali wa Uganda. President Bashir yatta wa Uganda we okufuuka president. Gen Muhoozi akenda kutta. Linda nkujjira otegere bulungi abantu abo. Omuntu baayagala obuyinza akola ebitayina nsa. Nakugala abantu baba basabira abaana baabwe. Babasabira kubeera bagagga na buwangazi. Ne batabasabira kubeera bagezi, kubeera n'amagezi kumanya na kutegeera. Njagala odde ku mulamwa gwentegeera obulungi. Gen Muhoozi tukwebaza. Okulowooleza okwogera amazima naye ffe abategeera bye tulaba tubiseesinga ne tubyawula ku bye tuwulira. Dr. Kanokeza Besigye okkiriza nti yaliwo NRM. Saagala nnyo ojje bannayuganda ku mulamwa. No. Njagala twogere ku nsonga ennambulu kufuwa. Olowooza nti Gen Muhoozi tasobola kwogera kiruma bantu. Embwa ezaalambwa. Okay. Genda maaso. Embwa bemala ozaala embwa, ente ezaala nte. Tolabangayo mwana agamba nti taata wange weesimbyewo nesijja kulonda. Nja kulonda oli. Kyangu nnyo omwana okutta kitaawe. Naye era abamanyi oba abakulidde wano mu Buganda tutera okugamba nti oyo omwana omusajja oyo si yamuzaala. Yali mwende n'akulira wano. Omusajja olw'obusiru bwe okutya okuswala okugamba nti omwana sinze muzaala. Omwana n'avaayo ye n'amutta. Mwe ne mugamba nti omwana yasse kitaawe. Naye ng'ekituufu kiri nti si yabaamukola ki? Si yabaamuzaala. Kakati njagala okutegeeza bannayuganda. Ebikolebwa ow'ekitiibwa ennyo Gen Muhoozi ng'abikola ku kitaawe ow'ekitiibwa Tihabulwa Nantawabulwa bitegeeza ebintu bingi. Bisobola okuvaamu okwewamba, bisobola okuvaamu omu okuttibwa oba okutta munne, bisobola okuvaamu fe okututeeka mu muggalo ogwa kafyu ng'omu awambye munne. Eggwanga lino abakulu abo baalifuula famire, baagifuula poloti, baagifuula makaaga. Tukyali ku nsonga za Gen zeyayogeddeko. Nze njogerako. Bino byayogera bya bulimba. Ayogera kino ng'ategeeza kino. Yabadde ategeeza ki? Ategeeza nti Mwami Museveni ne Gen Muhoozi bali kitya? Kimu era omu yagenda osikira munne. Wayi yagamba agenda nakusinkana Dr. Kanokeza Besigye. Akole ki? Neyanziza neyanzege. Nali wano ne mbagamba nti omuntu awadde omuntu obutwa n'abusimatuka tasobola kumugamba nti amwagala nnyo. Kansala neyanzege obudde bunziruze Kansala Kavulo. Gen Muhoozi kayine Rugaba. Omuntu kati bw'otunula ebigambo byayogera tolabira ddala nti ekyamazima ono yandikulembedde ensi eno. Saba moderator neyanziza tunulira ebintu bibiri. Tuzze tumanyi UPDF Act eri clear oba okyayambadde ekyambalo kyayo tokkirizibwa kuteesa ku bintu bya politics. Ekituufu tokkirizibwa naye waliwo akawaayiro ayina position gy'alimu ngyerabidde. Yes, emukkiriza okuba nga asobola okubyogerako. Era kyova olaba bwe yaweebwa that rank tekyamuggyibwako. Najjibwako ekyokuduumira ejje ery'oku ttaka.
n'ekiri ne kisigalawo n'asigaza eyo ample space ey'okwogereramu ebyo. Ekyokubiri tumanyi jjajja nga bw'ayagala tumuyite akkiriza nnyo kye twandiise diversion tuba playingemu ku bwe tuti tubadde tumanyi nti je nabadde aleeta Twitter nga ziri controversial nnyo ebiseera ebisinga awo ne bamukuba ne kamutendeka gwe nandiise taata we naye n'aswala kati bakyusiza goal post diversion tukoze tutya wakera ku makya n'agamba nti NRM esensebuse NRM eswaza NRM tesaanidde kuba nti ekyafuga eggwanga tagikiririzaamu ku side endala nyinza omuwa credit kuba ekintu kyayiika dda ayogedde mazima ku side eyo ayinza okuba ayogedde mazima naye ku side endala akireetedde mu mutima kye asimanyi kyolira ffenna tukkiriza tugaane omuntu atayagala nko kutuula mu ntebe wadde ogiriraana ye Gen Museveni wabanga omulenzi akulaga nti era ayagala ntebe eyo akulaga pate gy'otutte ebbanga eddene nti olaga nti y'amaanyi atandise ogikubamu ekituli naaba nga tannakwatibwa naaba nga tannaba kuwambibwa drone naaba nga tannayitibwa mu kkooti gye twandiise kooti maashi evunaanyizibwa ku basirikale tukkirize nti ezo diversion zitujja ku kigenda mu maaso bakedde ku makya ne balaga nti covid yakomyewo ne balaba nti ekintu kya covid oba yakyogera accidentally kati banoonya engeri babikka ekya covid baleetewo ebigambo ng'ebyo batambuliza eggwanga mu diversions batambulira eggwanga nti tuleeta kino what will be there say ngeri ya kasuka y'ejjinya kyekinaavaayo mu bannayuganda naye kyensinga okusaba bannayuganda twongere kulaba nga twekolerera twongere kulaba nga twebeereramu twongere kulaba nga twongera okusabira eggwanga lyaffe liddemu tutitereere tuve ku diversion z'abano singa jeno byayogera ddala biri substantial nga ddala bitegeeza muzeeyiwe kyabadde akola bavunaanyizibwa ku ntebe ye singa yasibwa dda generaali singa tukyalina etteeka lye bayita nti tulina UPDF Act etakkiriza muntu yena kusituka kwogera ku nsonga za byabufuzi ng'okyasavinga mu magye singa kooti masho yamuyita dda ekitannakolwa ng'eyita generaali yes kuba tukkiriza teri ali waggulu w'amateeka naye wabanga akyatukakasa nti ali waggulu w'amateeka n'ebyakola byonna abikola nga waliwo n'etteeka erivunaanyizibwa ku musirikale tukkirize tugaane nti ezo diversion zetuteetaga kuwa nnyo budde so nga mpunzika nja kusaba bannayuganda tukkirize tugaane tusigale ku mulamu ogw'okulaba nti eggwanga lyaffe liddamu okukyuka tusigale ku mulamu ogulaga nti twetaaga okuddamu okufuna kye twandiise rule of law tulabe nti amateeka institution ziddamu okukola tulabe n'engeri gye twongera okusabira eggwanga lyaffe okwekumaakuma kuba tusebo tuli mu kyenandiise nti tuli bamulekwa mu ggwanga lyaffe teri atufaako teri atulowoozaako ekonomi ze neetukuba teri ngeri ki gye batuyambyemu tuleme kwonoona budde ku muntu oyo neyanzige embeera yekire ndaba etabukidde musomesa tulina emmotoka tujja kuddayo nga twevuga ensonga ya Gen Muhoozi Kaine Rugaba twagala kuba nga tulaba nga tugimaliriza Gen Muhoozi kakati ampozi nga sinnakwata ku nsonga eyo munnange abadde ateesa ayogeddeko ku diversion ya kubeera nti covid ate kati omukulu yakyogedde mu ngeri etali maybe oba yawubiddwa naye ekituufu kyo kiri nti bannayuganda abawulira era abafollowinga echina amazima gali nti ebitundu ebimu already byazze dda ne ku muggalo olwa covid yazzeemu okusituka buto bw'ogenda mu mawanga nga China kati embeera eyo kati honorable kyabadde agamba nti yabadde simanyi kyabaddewo ekituufu kiri nti China webanga yatwala ekisaawe kyaffe eky'entebe nga ekivunaanyizibwako tulowooza nti bajja kujja no batuleetera kati bwe kibeera nti ekyo kyo babadde bakitadde ku pulezidenti waffe ku speech gye yakola ekituufu kyo bannayuganda tusigale nga twongera okuobservinga SOPs olw'embeera tetwagala kudda ate gye twava ekonomi yakugwa nnyo tusigale nga twerinda tulabe ng'embeera egenda mu maaso tebabajja ku mulamwa kakati ku nsonga eyo eya Geno ekituufu kyo kiri nti ne bwebeera family ne bwe tubeera awaka waliwo of course oba enjogera egamba
nti tuzaala mibiri tetuzaala myoyo mu mbeera eyo nga kitegeeza nti buli muntu abeera entitled naddala nga munnayuganda kansooka empiseewo kino kakati bw'abanga jeno munnayuganda nga naffe tuli bannayuganda ate buli muntu alina kye bayita perspective y'engeri gy'alabamu ebintu kakati bw'abanga yavuddeyo ye n'ayogera kyawulira okusinziira ku ye kati sisuubira nti twandibadde nnyo ekintu ekyo tukyesigamako nnyo tiyazze n'agamba kino nsuubira ekyo munnayuganda oba oli awo tekimugasa na nnyo yavaayoko n'agamba era ku twiti gyasembayo okukola nga tannakola eno nti ffe bannamawulire abazze boogera ebigambo ebimu oba ebirala bw'anajja ku bukulembeze mukama atugeredde ebyo byonna yagamba agenda babetenta ebyo byonna abantu bajja vaayo bogerebo naye omuntu kasita abanga munnayuganda no matter which political party abeera entitled okubaako views ezakola ki zayogera Gen Muhoozi bino ebintu abikola ki nedda bw'aba yayogedde yo oba oliawo muntu mukulu Gen mulamba bw'aba yayogedde yayisizaawo ensonga ze ng'omuntu sisuubira nti ekyo kimuggyako eddembe ly'okubeera nti munnayuganda tusigale nga tutunuulire nnyo ebintu ebiyamba bannayuganda kubanga bingi nnyo nze omu ku bantu abatatera kukkiririza mu mwami gwe bayita tamala emirundi naye bukyalo banga bamindi emabega kawo yawandiikayo akatabo ke nga bwabuwandiika obw'epeegi 3 kebayita succession battle naye nafunako omukisa ne musangako wali ku joyiste wakaliga waterwa okunywagiwe n'akampa akatabo ako ne nkasomamuko naye yatugamba nti mu katabo ako alinawe yawandiikira n'agamba nti wano wagenda kubeerawo ekitta bantu singa muzeeyi Museveni taleka nga alambise enkola ey'okuwa obuyinza obutereevu mu mbeera ennungi kati kino kyeyolese kubanga Gen Muhoozi alaga nti yeetaaga entebe ye oba yeetaaga entebe y'obuyinza buno nga ne kitaawe oba amuyimirira maaso mutomera amugye ne mu kkubo tuli ffenna kakati nkulaga kino kiddayo n'emabega nti Gen Museveni eggwanga limutabukidde nti ne famire takyasobola kugihandolinga lwaki Gen Muhoozi bw'avaayo n'agamba nti nga amagye ge aga UPDF agakutte bulungi gasobola okuwamba Kenya mu wiikisi 2 Museveni yavaayo n'amugamba nti toddamu n'okutwitinga enkeera yavaayo n'agamba I'm an adult no one can refuse me to tweet kubanga nze omukulu oyo ndi ku Twitter era enkolera nnyo era bano tutasobola kubitegeera naye bateekawo n'alaga Gen Museveni naye takyasobola mukola ki mukontrolinga olwaleero kikuzaayo emabega nti mukyala Janet yagamba yayagala okwesimbawo eruhama Museveni n'amugaana era Janet yamuwa ansa emu mu lukiiko mu gundi NRM yali yaseko bayaneke namugandize Katonda yangambye nesimbewo era neyesimbawo najja mu politics nabeera member wa parliament kyokka ate kikwewunyisa nti mu kisanja yatulako ndoza mu parliament emirundi egi nenga member wa parliament kakati nkujjira Muhoozi okutwitinga bino okusookera ddala byongedde okutulaga era byongedde okulaga abantu bano bawagira NRM bano nti tebalina stake mu ggwanga lwaki kankusomere ku Twitter n'emoji wulire surrender that is the only alternative when they face the son of Museveni, the grandson of Kaguta and the bloodline of Jesus Christ. I have warned them enough. Nobody plays in my country without my permission. I knew you. Muhoozi Kainerugaba. Generally. Ye tweet gye yakola ki. Naye sembi awo kana kasembeyo. Nobody plays in my country without my permission. Oyo Gen mulamba wa amagye. Tuli fenna ekyo kyongera okulaga nti tulina dilemma mu Uganda. Kyokka ate bw'otunuulirako ne tweet zazaawanyisiganya ne bakoddomi abaziba wasa baganda babawala kyongera okulaga nti ne family ennyini ekakasiza ddala nti Muhoozi ng'omuntu tali fit kubeera president wazira ate naye abalaga nti nja kubeera president ku mpaka oba kiba kibe
oba kiba kikole jjukira kino nga tonaba kugalawo sebo jjukira kino enjovu bulijjo wezirwanira enjovu ebbiri obusubi bwe bukola ki naye kirungi nnyo nti nejjo naagezezaako okulaba nti ekyamazima kitaawe tatufuze bulungi kijjayo ekifaananyi nti ffe position bye twogera tetubeera mu byabufuzi nga bana bakuli batugamba ono yateo tugamba twenoonyeza byaffe tuli baluba naye wabanga mutabani wa Museveni asobola okukiraka nti NRM envuga gyevugamu eggwanga lino ng'ageraageranyiza ne ku 10 points programs ze baleeta kituwa credit nga aba opposition era twetaaga obugalo bwawe mutabani wa Gaddafi be yagenda okusoma e Bungereza be yakomawo yagamba Gaddafi ekase oseewo okulonda abantu balonda omukulembeze gwe baagala abaali balya mu ngalo za kisoboka omwana ayogera byabaali omwana yalita Gaddafi yamuttira mwala nga wa myaka 22 omulenzi yali omusirikale yamuttira Gaddafi yali wa myaka 22 nga bulenzi kokano mwama eri Gaddafi kati mwami Muhoozi ettayo olisibye mu kiwato bw'omala okulisiba mu kiwato tugambye Museveni kutuvumiridde ebbanga lyonna nti mutemu mutujju n'akyemalira adibaze ensi yaffe Uganda okukatiriza kituze twogera naye byonna nga tubyogedde mwami Muhoozi tukusaba tokola banno bye bazze bakola ngaze mbuyinza ebyabakulembeze ababegaliza entebe bye bazze bakola bazze batabakadde baabwe ne batugala bafiiridde mu lutalo kyandibaawo myaka 8 omusajja w'emyaka 8 kangambe munna Uganda bwenti omusajja yagenda mu myaka 8 mu lutalo kati mutabani we president gatta Uganda eri stable Uganda ina president eri secure bino bireme tujja kumulamwa jeno waba yayogedde nga munna Uganda omuntu yenna ali entitled okwogera oba oli awo kyalaba kyalowooza ne kyawulira freedom of speech so munna Uganda bino bye baleeta okuwuguumya kanga munna Uganda tebikujja ku mulamwa ffe nga aba NRM tukwase bulungi structure weeri eya NRM 10 point programs tukyaziriko President Museveni kyeyeyama yayogeddenga munna Uganda muntu mukulu Gen Muhoozi so bannayuganda naye jafiira mu lutalo bano tebabajja kulamwa tusigale nga tuyimiridde eggwanga lyaffe eriri secure embeera yonna erioke era lina president nakyakubuuziza osinga Gen Muhoozi okumanya ebiri mu NRM no yayogedde nga munna Uganda nange njogera nga munna Uganda nina endowooza yange ndi musajja mukulu ennyanja etabanguse ebyo byonna ngero za Wakayima ezo ngero za Wakayima tezirina makulu Wakayima omukalu Wakayima omubisi naye munna Uganda bano tebakujja kumulamwa tusigale nga tugobera president wa Uganda kyonna kyayagala babanga alemereddwa okukuuma Muhoozi ne Sale Uganda